Profesa Mondo Kagonyera Awabudde Gavumenti okulowooza ennyo ku ky'okukyusa enteekateeka mu byenjigiriza ne bajjawo ekyokusasuza abazadde ssente ez'okugulira abayizi emmere naddala mu masomero ga gavumenti. Okusinziira ku Profesa Mondo, kino kijja kukosa nnyo ebyensoma era byonna abyogeredde ku matikkira ng'abayizi 403 batikkirwa ku Maltech Business Institute. Abayizi 403 batikkiddwa amasomo ag'enjawulo ku Temuyimiriza Maltech Business Institute ku matikkira ag'omulundi gw'okubiri mwaka badde ebukesa Profesa Mondo Kagonyera abadde omugenyi omukulu era akulira enzika y'emirimu mu ttendekero Dr. Muhammad Menya agambye nti amatikkira ag'omulundi guno ganjawulo nnyo olw'abayizi okuteekebwateekebwa obulungi. Tubayigiriza eby'amagezi ne tubayigiriza n'ebyemikono. Tosobola kufuna diguli ya wano kebe ya business oba ya computer science nga tolinaawo kintu kya mikono kyonna era kyoyize. Akutidde abatikkiddwa okulemiza amazima n'okubeera abagumiikiriza okuwangula ensi. Bagumiikiriza bakole okola olunaku olwaleero n'olwenkya omwaka guno n'oguddako nga tonakwasa oluusi kyoyagala naye nga oli ku mulamwa. Omu ku batandisi b'ettendekero lya Rosias Kyeyune Semanda alaze okunyolwa omuwendo gw'abayizi abatuuka ku mutindo gwagula okendera ekitadde ebyenjigiriza mu katyabaga. Abantu ebitundu 86 abayingira mu primary esooka tebasobola kutuuka ku matendekero gano agawaggulu n'okugamaliriza. Awo nno kitulaga nti ebyenjigiriza mu Buganda wano biri bubi nnyo. Asabye gavumenti okwongera amaanyi okwogera amatendekero agawaggulu. Kati n'olwekyo tulina okusala amagezi okulaba nti abaana bano tubasomesa ku mitendera gino nga tebannaba kuva mu ssomero bafune omukisa okuyiga ebintu ebigenda okubayamba mu bulamu basobola okukolamu emirimu. Ye Profesa Mondo Kagonyera abudde ku kiragiro ekyayisibwa minisitiri w'ebyenjigiriza ekiragira abazadde obutaddamu kusasula ssente naddala ez'okulya masomero ga gavumenti. N'olwekyo nze nandisabye gavumenti ekolere wamu n'abazadde bakole kyonna ekisoboka balabe nti abaana bwe bagenda ku ssomero bafune ekyemisana ekirungi. Ate tulina kukitegeera nti abaana bwe bafuna ekyemisana ekirungi n'okusoma basoma bulungi ate no mu ssomero tebayinza kuvaamu. Abayizi abasize ku ntebe baweereddwa ebirabo era mbetogere ku nabalaze ebatandikirako. Kusoma nnyo nakwewaayo nakutya Katonda. Nebaza bakadde bange mbebaza nnyo okumbeererawo. Ebyo nga bityo gavumenti okuyita mu kitongole kya minisitule ya tekinologiya n'obuyi ekya innovation village etandiseko okulaba engeri abalimi gye bayinza okuyambibwa okweyambisa amasannyalaze agamanyi g'enjuba mu nsika ne badde ku Skies Hotel Nagolo. Kiddire enkyukakyuka mbeera y'obudde okukusanga abalimi naddala mu biseera ebyekiriya bano bakubayamba okubatuusa ku bakola ebirime by'amaanyi g'enjuba basobole okufukirira ebirime byabwe nga Nabbosa Rebecca bw'annyonnyola. Tugezaako okulaba nti omulimi ono singa tutumbula solar energy ali readily available and very affordable, are we able to increase agriculture productivity. Okusinziira ku Charles akamanya abalonzi n'abalimi beetaaga nnyo okumanyisibwa ku buyiyi obuyinza okubayamba okunogera ebasomoza eddagala. Ekyo kiba kituyamba kuba tuba tumanya information ki gye tugenda otwalira abantu baffe. Given the fact that climate change has affected the farmers, there's usually long rains and there comes long drought. So some farmers can lose even up to 50% of all their produce in their farm.